Kale mbaniriza mwebale kungoberera video eno mpanvu mbadde nsaba tambuza video eno njagala etuuke ku mukulembeze w'eggwanga njagala etuuke ku Minister ow'ebyobulamu Dr. Luther Cheng njagala etuuke ku Permanent Secretary wa Ministry of Finance Mwami Ramadhan Gobi njagala etuuke ku Executive Director wa Mulago National Referral Hospital Muchana Rosemary byanyima mbadde mu ddwaliro e Mulago. I have a friend of mine mulwadde yafunye problem mu lubuto bamutadde mu kapiira sijja mu bagamba manya eddwaliro ekkulu ery'Omulago National Referral Hospital teririna basawo ekyeddagala obutabeerayo bulijjo tukimanyi, but this time it is very worse. Staffing teriyo. Eddwaliro National Referral Hospital liri in a very sorry state. Omuntu atuuka mu ddwaliro nga mulwadde muyinga abasawo tebaliiwo. Bannayuganda abasasula emisolo eno video njagala mugitambuze. Baba nga basobola okwogera ku bintu bino tubabyogedde ffe bannamawulire katubyogere. Now, olwaleero eddwaliro ly'e Mulago munnayuganda yenna ne bw'aba alwaliddewa in any part of Uganda bamugamba nti genda ku National Referral Hospital. Oba oliwa bw'abanga ajja Kampala waliwo nagali region. Now obujjanjabi obuli mu ddwaliro ery'e Mulago bakuwa kitanda naye tebakuwa ddagala. Kawulire, bakuwa ekitanda naye tebakuwa ddagala. Bwe bakuwa ekitanda abasawo babanga basobodde okubeerawo ng'eddagala oligula bweru. This is on top of the huge amount of tax emisolo bannayuganda gye basasula. Tujjukira bulungi omwaka guno gutandikira waliwo obuyambi eggwanga lya America lye bwasalako almost bilioni 600 ne bazisalako. Nalaba mukyala Rosemary Byanyima ng'ali mu kakiiko ka Parliament mwezi ogwokuna ng'ali mu bagamba yali apresentinga ministerial policy statement ng'ali mu bagamba nti Parliament mufindinge somewhere utuyinza okujja ssente ezisobola okuyamba eggwanga. Lwaki bilioni 600 ezo USA ezayitanga mu buyambi zayambagako amalwaliro agali private okusobola okuyamba endwadde zino HIV, AIDS, tuberculosis n'endwadde endala. Kati amalwaliro gano gali funded by donation ene ya USA gesanga nga gayambako omujjuzo okukendeera mu ddwaliro eddene ery'e Mulago. Government teyina kye yakola ku findinga out solution okulaba nti sente ezo deficit eyo ebeera covered. Right now HIV AIDS munkola ya MAPI the most at risk program eyo mujijjukira badde bagigoberera yatwalanga bilioni 2.3 something ezo tezina we zimanyiddwa. Kiki ne kyewunyisa omukyala executive director bwe yagenda mu kakiiko ka Parliament n'abagamba nti twagala okufuna essente eddagala lyennyini kati mbadde njogerako basaba bilioni 10 ez'okugula eddagala 100 billion. Kubanga ebyobulamu gwe mutima gw'eggwanga bano abantu bano bannayuganda basasula emisolo balina okufuna okujjanjabwa baddeyo bakole kubanga gavumenti mwejje sente. Kaakati bwe bakola embalirira ne bagiwa bilioni 17 17 billion ogula eddagala 17 billion ogula eddagala erigenda okujjanjaba eggwanga lyonna. Kati ekyewunyisa kikino mu financial year ya 2025-2026
ekitongole kisolooza omusolo Uganda Revenue Authority bakiteeramu bilioni 18 za kugula ddagala lijjanjabi ba staafu ba URA. Bilioni 18 kujjanjaba ba staafu ba URA. Kyokka bilioni 17 ze baawa eddwaliro lya Mulago ery'eddagala ery'eggwanga lyonna. Okitegeera? Kaakati aba preparing eggwanga lino kiki kye mutegeeza ku misolo bannayuganda gye basasula. Bannayuganda mulina okuvaayo ne mudimandinga services because you pay taxes. Ensimbi zino ziragawa zino bw'oba okute bilioni 18 oziwa just staff ey'aba URA abakozi. Kyokka n'okwata kumpi sente ze zimu n'oziwa eddwaliro ly'e Mulago ligule eddagala erigenda okujjanjaba eggwanga lino. Wasobola okubeerawo sente awo. Bannayuganda esente bazibaggyemu nga bayita misolo. Olwaleero oyingiza emmotoka Wish, omusajja yadda ngamba wano, oyingiza emmotoka Wish gy'ogigula n'eviirayo ku milioni 17. Naye bw'otuuka wano okusasula emisolo mu URA ne bakusasuza kumpi milioni 17 ng'omusolo gwenkana ne ssente ezigula emmotoka. Ensimbi zino ziragawa. Ensimbi zino ziragawa. Bobi Wine juzi bwe yali ayogera yalaga nti eggwanga ssente basobola okunoonya weziri. Kituufu Bobi Wine ayinza okuba nga alina good intentions eri eggwanga, but ne bw'abanga eggwanga alikutte leero kiyinza okubeera ekizibu ennyo okufikisinga everything right, kubanga debt burden y'eggwanga oba ensimbi ze twewola era ojja kwesanga nga ne gavumenti ya Kyagulanyi bw'anaaba ensimbi kituufu azikuŋŋaanyiza, amabanja agagenda okubaawa gapayirinze up ate nga gavumenti ye erina obisasula, era ojja kwesanga obuweereza bukola ki? Bukeerewa. So bw'aba nga tewaliwo system emanaging essente, obusobozi bwa gavumenti eziba ziddako era kibalemerera kubanga batubanja. Twasukka dda 55% if I'm not mistaken, nga okugamba nti kati tuli ku risk okuwolebwa n'obutawolebwa. So eddwaliro ly'e Mulago liri at risk. Tambuza vidiyo eno wabeewo ekikolebwa abantu bafa, omujjuzo mungi, tewali ddagala, abantu tebalina ssente. Bwebanga USA yasalako obuyambi, parliament, government, kiki kati kituyinza okukola abantu mutuukeko wansi malwaliro mulabe. Bwe mbeera munnamawulire n'embira bino ne sibyogera, then nze mbako ekikyamu. We have to inform the country ebiriwo ebigenda mu maaso. Now twagala bannayuganda mu demandinge obuweereza, mu demandinge taxes gye zigenda. Buli atuukako e Mulago ng'olwazizaayo omuntu kubanga ly'eddwaliro ekkulu, ssente gye zirina okubeera, obujjanjabi, enguudo, okusoma kw'abaana n'ebirala. Ebintu no be demanding abannayuganda because we pay taxes. Kati emisolo gye gigenda gye twagala okumanya. So tugenda kudda nyina bingi ku ddwaliro ly'e Mulago. Njogeddeko ne executive director, njabbawo emboozi yaffe naye mu video zaffe ze zinaddako. Ngenda kwogerako ne ku debt burden. Mutegeere bwe bannayuganda mugenda mu kulonda naye mugenda tutegeera kiki kye kitegeeza okuba nga tulina ebbanja eddene. Kale mwebale kutugo.